Mimi kagonja hapo kwa jibai. Sio to bima. Sisi tukatuliza. Chai tu. Bicheke tete. Na bata. Nange. Mkuru na yange ndio kugenzi ko. Yange tuzi kideko yange godewa. Echama nzimasinga tofuna kadi yeni yupi fraga ngati bajikuwadde chicho tesete sokola ero zaako Wasa charity kukyalo kyoyinza ku ekibiina kye kiba kindabira. Olina emyaka emeka mu bikasa? Nina emyaka 26. Kirasi ya senior ya kusatu. Tekuliiko yali akkiririza mu NUP ng'ekibiina. Naye weewaawo kati abavubuka abaliko bagamba nti Ssemanda w'otutuusizza wamu n'abakadde era nga mulimu abakkiriza nga mulimu n'abaali bazze wano okugyayo empapula nga vaisi waffe aliko namugambe ekkubo ly'oli mu kyama ndowooza ekkubo lyandibadde bwe riti ne muzza mulayini era yajjayo empapula naye oluvannyuma Mukulu Ssemanda oli wa National Unity Platform ozinga otenda fuuka National Unity Platform oyo omwami aliko okubeera gumike yange oyogere no abatubbe nga ffe bawamba mooli naye ng'ese tulangiridde tufe twakola ki tubasuubira ekyo abamu bali temumanyi bigenda zigenda kutandika mwezi guno zaali zirinda fainanso ya kuba emisango mingi nga gyetaaga okubeera funded ekitongole ekiramuzi naye oyita kulimba byemisango tuyogerako okusinga awo gwabeewana leka bakole ki ekikulu dyala foomu zonna tuzikola ki tuzirina mu buli fotokopi mu buli oli naye nakati ekayana buki nti baatukoze eki naye nga buli omu yalaba enti baatu naye kiwedde baatu ajetina abitegedde naye mukitegeere nti ennaku ziri 7 za campaign ate amagongolo tulina 9 kubanga mirundi bulungi abatafunye kadi musimbe mabega wabo bafunye ate mubajanjawaze temuddayo kwerumaaluma bonna esafunye kadi okulaba ngoze kubba boki pakati emitwalo 10 gigenda kukwongerako ki luli badde bafuna si mutwalo babongeddeko kati simanyi bagenda nabbawo eggaali nga n'obusobozi ku kyalo bonna ku gulawundi nze mbukola ki ne baŋŋamba nti tegwa tukugyewo genda wali nagamba bugambe kibe kunze nga bw'okoze eki nammwe mufune omutima omubaka wa paalamenti ajja ku olukiiko olubutereevu nga kalabalaba waki w'ensonga okulaba nti ensonga zitambula buki bulungi era ekibiina nze kyampadde emirimu 2 era nkimanyi gikoze bulungi omulimu ogusooka nabadde nina okumakinga sure nti buli kyalo kubako flag bearer era nga zezaako okutuuka mu bitundu ebyenjawulo magombola ag'enjawulo ne bakwano bange bemumanya abamu nga nasiba NUP nembaluwaringa okujja era abamu we bali wano okusaba kadi yaki ya NUP kitegeeza nze omulimu ogwange nkoze ebitundu nga 9 ku 10 omulimu ogwokubiri ogwampeereddwa kwe kulawo okutuula ku lukiiko luno nga kalabalaba nga kituufu tulaba abantu supporting abantu abagenda tuwanguza tulina abantu abagala kadi neze kambagambe bwe tubadde mu kalulu kaffe kano tubadde abantu bamwenda twali mwenda kale akasoka twali 10 bameka naye omu yakola atya omu yawangula twali mu kalulu abantu mwenda naye omu yakola ki mwena tebasobola bawa kadi eno message egenda eri bakwano bange abamu baddamu nkubira naye nga mbagamba nze sijja gaba kadi naye nja kuyambako okulambika olukiiko okulaba nga kadi egenda mikono emiki era kyembasaba kama bange abantu bano omulimu gwe mukola mulungi ne tumakinga sure nga bali obetegese naffe tukulembeze
abantu abagenda tuwanguza. Ate mbasaba abo baba bataweereddwa kaadi olw'okulaga obumu n'obutaleetawo njawukana mu kibiina tubadde tugezezaako kikola wali waggulu nga tubuuza abantu b'enjawulo 2-3 nti ono bamuwa kaadi ono omuwa ekifo abamu bakkiriziganyiza. Mbasaba abaana abafunye kaadi yaffe abaana abafunye tiketi yaffe oliga obadde ovuganya muwe ekifo naye abeere comfortable kubanga ffena ekitugatano buweereza si bwe kiri. Mbasaba tusigale nga tuli bumu kubanga omulabe baba mugoba batayiza mutayize twagala kukwata bukulembeze naye natandika okwerumaaluma kubina ebifo n'obukulembeze bujja kukola ki maliriza nga mbasaba abaana abakatonda bafunye bawadde omukisa ne tubawa fulaga yaffe nsaba wano omuntu gobadde ovuganya bambi funa akakiiko kokola ki either mufunire vice oba nga wono obolabye naye butaggwa mu maanyi anuzaana afuna 12,000 emyaka 5 nga bajja kutunda bibanja bye bajja kutukola compensation bano bekobaane ne ba chairman ebyo tebikola loona chairman ow'ensonga laki tusunsula twalekayo bugande buli azaakwate ki kaadi tusunsula tufune omutuufu ajja okukola ekituufu nga taswaza kitundu kyaffe nga taswaza na kibiina. Mukama batukuumire. Mbambeera ssentebe ow'olukiiko olwa vetting naddala vetting abasentebe abeero C1 era omulimu twagutandise dda gubadde sofa tegunnatambula bubi. Ekirungi nti abantu bannakifuma bonna abasinga baafuuka ba National Unity Platform. Bangi abamu betufunye nga ku kifo kimu kuliko abantu 3-4 naye abamu tusobodde okubakaanyizisa abalala abamu bakyagaanye kuba nakifuma kawunti erina ebyalo 310 n'ebyalo 310 okubeera nga bwe tutunuulira percentage tulinaako ndowooza nga 20% yekyatutawaanya ekyaliko abantu abakyagaanye okubeera nti bakkaanyaganya. Tulaba nga omulimu gwe tukoze si mutono era si mubi tukyatambula bulungi abadde batannakaanyaganya nabo abasinga tuzze twogera nabo era embeera etambula bulungi tunaba kufunamu lutalo lwona. Ennamba y'abakyala okujja kubwa n'abakyala yo ekyali ntono. Bakyala abamu beetya abamu mbu batya amalogo abalala batya ab'NRM babasuubiza nti bwanajja bajjamu buzaawo era ye yalina okubeera so kati bafunye okutiisibwatiisibwa naye nga nze mbakunga yonna gye bali bajje tukyalinawo olunaku lwaleero n'enkya tubawe flags kubanga ekyamazima twagala buli kifo kyonna ng'abakyala ku kyalo aba National Unity Platform weebali.